naye olowooza akuloga akulanga ki? Yesu beera nange. Yesu tondekangawo. Amatabanga mangi, omuyaganga mungi. Mukama kyensaba museno beera nange. Bannanga akakazi akalogo kaakano maama kali kaloga. Temukoze ekyo awaka waayo ekkubo lyange wano wange olw'okuba omwami Yaaso afaakuza yanoonya ab'okuyita kati ndiga gyasanze mu maka gaayo abadde ajagaza ki? Kati nno ggwe ssebo wano tewali kkubo era sirabanga mungozemuko naye ate omuvubuka oyo amanyira nnyo nze mugenderedde ebbanga ddene. Kati nno ggwe ngenda kukuba ekintu ag'amagulu ebyo ebigulu tebigenda kuddamu kutambula. Ndaba ommanyira kankuddire ewaka. Mukimbo nkutuma njagala onkimbire ekivubuka ekyo mukimbo ekijja kisaatuukira mu lujja lwange nga waliwo ekkubo. Njagala okikwate obugero obugulu obwo bwe kisaatuusa obufunyaze kitambule nga kidda mabega w'ekiti, funyale nga budda mabega kitambule kyennyumanyuma. Oddire obukono obwo obukwata ku ndiga yange obugongobazi obufunyaze bwonabonabona bibadde ebyomumaaso butunule emabega kiryoke kibeere nga tekiva ku ndiri. Kimbo kikimbye ebigulu ebyo byonna ate bizimbagalire ddala kimmanyiira kintawaanyiza endiga zange wakati wali kkubo wano ewaka wange tewali kkubo. Ate tate wakyakyange kikaba naye olowooza akuloga akulanga ki? Yesu beera nange. Yesu tondekangawo. Amatabanga mangi, omuyaganga mungi. Mukama kyensaba museno beera nange. Bannanga akakazi akalogo kaakano maama kali kaloga.